Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako nakola njagadde mbabuulire ku ddagala lino mbeere nga ndibalaga ligenda kuba libayamba naddala gwe alina ky'otunda oyinza okuba olina emmotoka yo ng'ogitunda ng'ebuliddwa abaguzi ng'abaguzi tebajja balamuza bulamuza ne babeera nga bagenda, oba olina poloti yo kwegamba ng'olina ekintu kyonna ky'otunda oyagala kifune bakasitoma beera ng'otunuulira eddagala lino. Bakasitoma ogenda kubeera ng'obafunira ddala bajja kigula ekintu kyekyo ky'otunda. Kusookera ddala tutunuulire eddagala ly'olina okukozesa. Nkusaba ofune ebikoola by'obutunda. Waliwo neeyambuuza nti akatunda okakozesa otya okubeera ng'ofuna abaguzi? Beera ng'owuliriza viidiyo eno ofune ebikoola by'akatunda. Ebikoola bye twetaaga wano nkusaba onoonye ebikoola by'akatunda. Akatunda akakakaluba. Bw'oba ofunye ebikoola by'akatunda akakakaluba kigenda kuba kirungi nnyo. Ebikoola by'akatunda akakaluba bwe biba bibuze osobola okufuna ebikoola by'akatunda obutunda buno obwa bulijjo buno naye sayizi entono. Obutunda obwo obwafu obwa bulijjo sayizi entono, kati funa ebikoola by'akatunda ako akatini ennyo. Bw'oba ofunye ebikoola biteeke ebbali awo. Nkusaba ofune kayayaana ne kayayaana naye mufune muteeke mugatte ku eryo. Ofune ne bwangu bwangu. Eddagala lye bayita bwangu bwangu bwetyo bwe lifaanana mu kifaananyi ekyo nalyo liteekaawo. Kati eddagala eryo nga bw'olifunye nkusaba oligatte wamu lyanike mu nnyumba oba mu kisiikirize ne wava omusana likale bulungi. Eddagala lino tugenda kulinyookeza, lyakunyookeza eno nga bw'oyita abaguzi bajje bagule ebintu byo by'otunda oba bagule ekintu kyekyo ky'otunda. Eddagala lino beera ng'olyanika. Bwe limala okukala likolemu ensaano. Kolamu ensaano bulungi n'weba si y'amaanyi. Bw'oba omaze oddikola bulungi ensaano nkusaba ofune akantu mw'oba oliteeka mw'ogenda odditereka oba kacupa oba oliteeke mu kaveera naye nga kalungi oba mu kipapula. Nkusaba oteeke omuliro ku lujjo oba ku kabaati. Teeka omuliro ogwo ku kajjo. Bw'omala oguteekako amanda g'omuliro bw'omala ogateekako beera ng'oteekako eddagala eryo. Liyiweeko libeere nga linyooka eno nga bw'oyita abaguzi bajje bagule ekintu kyo ky'otunda. Teekako eddagala eryo beera ng'olimansako eno nga bwe linyooka eno nga bw'oyita abaguzi babeere nga bajja okugula ekintu kyo ky'otunda oba ebintu byo by'otunda. Eddagala lino oliteekako oyogera, kye bayita okulaamiriza kikulu nnyo. Bw'obeera oyogera oba okulaamiriza osobola okugamba nti kano katunda, ntunda emmotoka yange eno, abaguzi mwenna mujje mu bwangu bwangu, mwanguwe mujje mugule emmotoka yange eno gye ntunda. Oteekawo ky'otunda ky'oba oyogera. Nze njogedde emmotoka. Ogamba nti kano katunda, ntunda emmotoka yange eno oba ntunda emmotoka zange zino. Abaguzi mwenna mujje mu bwangu bwangu, mwanguwe mujje mugule emmotoka zange zino ze ntunda. Mujje nga muziyaayaanira muzigule. Bw'otyo bw'oba oyogera, bw'oba olaamiriza ng'onyookeza eddagala eryo nga linyooka beera ng'oyogera. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Eddagala eryo ligenda kukuyamba okubeera ng'ofuna bakasitoma abajja okugula ekintu kyekyo ky'otunda oba ebintu byebyo by'otunda eby'enjawulo. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.